eyo offer y'okumanyirwa nagigaddewo. Ani abadde akumanyira? Abantu abamanyira abantu tebabulayo. Yes, naye oyolesanga nnyo abantu mwenna mbagamba leka omuntu akoogereko ye byayagala okwogerako. Gwe Rwanda nnyo obutafaanana bikoogerwako. Nvuddeyo. Ovaako wa Masaka International Airport. International Airport. Ebintu abantu b'e Masaka ebintu twabigonzezza nnyo. Ebintu bw'ova eno abantu banyonyole ntya. Kale nnyinza abatazaalwa Masaka. Naye nga gwe batazaala Masaka simanyi kyalinyumya. Ensi twagitongozza. Airport ne tugitereeza era bw'ombuuza nti Nalongo ovaawa nva Masaka International Airport. Essanyu nga lingi wagenda oli mu nnyindo owange waliwo omuntu gw'olaba ng'olina okusanyukamu. Ebiri mu ggwanga by'obadde obimanyako. Omuntu bw'oba olina ebintu by'amakulu by'okola osooka ne weerekereza ate ebirala. Ki ekibadde kitambula waliwo gwe babbye? Ekibadde kitambula mitawaana myere neera bwe tutambula kuba nakyo bibadde bitambula. Wali walaga abaana bange baliwa? Abaana bali. Njagala babeerewo embalabira abaana abo bakulu mbakuumisa maanyi. Embalaba. Wali walaga wanaabo. Amazima mbadde nagendako Masaka. Wagendako Masaka. Masaka mufulumirayo wano ku airport. Byonna tubisobola gwe kola ssente osirike. Kulumya. Kola akasenteko sirika. Kyoba okola weewala ebigambo ebingi tolingiriza bitakukwata kukola bikkakatako. Kulikayo. Nvuddeyo mukama wange. Abaana obadde obawaayo obugambo. Mbadde njira ne mbabuulirira nti okwogera ennyo si kuwangula. Omuntu ow'ekitiibwa asirika n'afumiitiriza n'ayogera ebyo ebisengejjeddwa. Intaneti abo obadde obasuulira obugambo still ku intaneti. Kyemmanyi obadde olaba ebigenda maaso ku intaneti. Obadde obiraba tusikemu wali bayise. Anti ku intaneti eyo okolaba. Tesiinaako nnyo bizinensi gye nnangirako. Nkolerako ebyo byendaba nti birina omulala gwe biyamba oyanjagala. Atanjagala era abawadde mba obutabikola ki? Obutabiraba kubanga eno Uganda erimu abantu miliyoni oba mmeka. Bw'okaka abantu bonna abo bakwagala ofuna ekizibu. Kitegeeza ku miliyoni ezo ennyingi baako emu ekukkiririzaamu otambule n'eriwa. Naye Abannayuganda tulina obunafu. Oyagala nnyo buli muntu akwagale n'atakwagala n'omukaka akole ki? Nze Nalongo sikola bwe ntyo. Atanjagala muyitako muko omusajja n'engende wange. Njagala n'entambula naki? N'entambula naye. Kubanga mu byenkola temuliimu mbugundi bw'atanjagala tebitambula. Oyogeza amaanyi. Omusajja agamanyi tugoogezanga. Omusajja baamutwala. Baka abasajja agamanyi tukola ki? Mugagezanga. Tugoogezanga. Omanyi entalo z'abanafu ndakubako kyegamba ku muntu omunafu. Omuntu omunafu ekintu kyasobola okukolako kiri eki kwogera kuba tasobola kukuba tasobola kujjako by'oyina. Kati nze entalo nwana z'abasajja kyovalaba n'omulimu ntegeka bivvulu. Munnamasaka ebyambalo nga bikyuseemu wagenda n'ebyo. Empewo ebadde nnyingi mukko. Gy'obadde obadde mu Masaka awo empewo ebadde ntabudde mukko. Obadde mu winter sorry. Obadde mu winter gy'obadde. Masaka obudde tububalansinga. Kigenda kuluma nnyo kuba tozaalibwa Masaka naye sina kyakukolera. Nawulira bagamba ogenze Canada. Ate abalala nga bagamba ogenze Dubai. Bonna balimba. Ekituufu wali olaze. Buli muntu awulira ng'ayagala ku update ku ngendo ezitali zize akwate passport ye. Manyi nze mpanye buli muntu alinnya ennyonyi ekitiibwa ne bw'aba agenda kukola wawusigaalo. Ogwo omuzimu aba agugobye mu kika. Era buli muntu muwe ekitiibwa. Teri nnyonyi etalina mukisa. Tokubaganya kuzaabalala kwata passport yo. Ojja ogende weeyogereko ggwe. Naye nze muko omusajja ngambye nva Masaka. Omu yaŋŋamba nti toyina na busobozi bugenda Canada. Ye ng'ogenda Canada. Ono naye ndi mu Canada. Tulaba ng'abantu muwakanira ebintu ebibaleetera obuzibu. Nze ndi Munnayuganda nga nzaalibwa Masaka. Bayitawo Kasambya by the way. Gy'ova. Gye waffe. Kati lwaki ate nze ntandika okwakanira eby'e Canada nze ndi mu Canada? Ate nalinnya ku nnyonyi basuuleyo akagambo naye si mu mbeera y'okuduula. Nedda mbasabira olw'ensonga nti buli muntu alina obudde bwe n'ebiro bye. Okitegeera? Buli muntu yenna ne baba bakutwala butwaze nga bakutwala ku nnyonyi kikubira omukisa. Teri nnyonyi talina muki? Etalina mukisa. Oba bakutwala kola mu nnyumba which is fine.
Ennyonyi wagikola ki? Wagirinnya. Era talinnya ku nnyonyi bw'aba akuyombesa mugambe lindako. Nze nkola bwakadama naye nalinnya ki? Ku nnyonyi. Kati ne wabaawo n'omuntu ayisasula ennyonyi ne yeetwala naye bamuwemu akatiibwa akaki? Ak'enjawulo. So kati bangi batambudde naye mu kutambula kwabwe era ensi neebalaba bulala. So kati nkyo nnyonyi tukitwala nga kyabwe. Bwe buzibu bwe mulina. Mwagala nnyo okukolera ensi. Olaba bw'olemererwa nze bwe nnemererwa leero nnemererwa nze n'abaana bange ne baze. Siremererwa na nsi yonna. Kati mmwe mwagala kusanyusa nsi yonna. Ekitali yakikola ne Yesu be yasabira n'abawonya baamutta gwe tewakimanya. Saakimanya. Kintegeeza. Abaafuna omukisa okulaba ku Yesu Kristo baamutta. Tumusinza nnyo, tumuwa n'ekitiibwa. Kitegeeza ki? Nti kola by'oteekeddwa okukola mu lugendo lw'obulamu bwo. Kubanga tolina gw'okakasa. Kubanga tolina gw'obikolera. Obyekolera gwe bigenda okwogerwako ng'ofudde. Ti Nalongo bwe yali wano nga mulamu, Nalongo yakola kino, Nalongo yakola kino. Kitegeeza bw'otategekera mulambo gwo. Gwe ogenda kugamba gundi tanjagala kamukakasa nze muko omuntu sina gwe nkakasa. Ebizibu byewaleka ku intaneti byagonjooka oba tebigonjooka? Ako kizibu na kimu. Biwangi? Kubanga nze muko omusajja sina gwe mpalana naye nze w'amaanyi nze nnyina abampalana. Nawulira nti eggwanga wali odduseemu lidduke. Nze landira oli atapangisa mu nsi yange. Topangisa naye ebintu byange ebigambo byakuyitako n'ofuuka omutiitiizi n'odduka. Omanyi pulesa badde gye badde nayo nga bagamba enkuba egenda kutonya. Kitegeera naliwo kati nze ntegeka sheezo pulesa eyo nenkwata nensigala nga nkyalina n'akakadde mu nsawo. Kitegeeza ekintu ekiyinza okunneeraliikiriza okusinga pulesa y'ebidongo gye ntegeka tekinnabaawo. Mpozi nga bba wange mulwadde oba nga abaana bange baki? Baawo kigoyo balwadde. Sajja nnyina omu atakubaganyizibwako birowoozo. Alongo tomwogerako. Tomwogerako buno byolaba. Obaje walaze ofunye essanyu. Kale nze simanyi ate wasinga buli muntu bamuvuma kubanga omuntu asobola okubeerawo nga bbawo takusaasira bulungi kubanga lowooza oli bulungi. Mpulira. Naye n'ojja ofuna wakutagaza naga maama. Sooka ojje tulabe. Kale nze ate ali wano oba tali wano. Abanjogerako mu bufunze singa mubasobera mwandibagulidde n'eddata kubanga bankoze obulungi obutagambika. Okay, muko omusajja mbuuza. Saalongo ali luddawa? Abeera Uganda tali oba? Saalongo ene Masaka gye mbadde gyali. So lyeryanyi eryo lyoyogeza wafunyemukko kasa. Entalo z'ebigambo sizisobola wabula awulira nga muko omusajja nsobola. Gwe jangu nnoonye oŋŋambe nkusobola nkwewulira nzize. Nze siwa na ntalo z'abaavu. Olabira omuntu ali omwavu yatambulira mwezi empe ojja kundaba gwe gundi nja kukola bwenti nedda. Omanyi abagagga abali mu Kampala olaba bameka abeewereza ebisongovu tebalina mpalana. Abantu balina empalana z'amataka balina empalana z'ebyobugagga ebyenjawulo. Bameka bolaba bazikaanira ku intaneti. Kitegeeza ako ke kamu kabonero k'abantu abakopi. Nze muko omusajja sijja kukisobola ekyo. Era olutalo nalulekera Abannayuganda balukoleko ng'amateeka bwe gakola ki. Wabula ebyetaagisa okukwatisa amateeka ng'ebirimu nti abaana bange bwe bataafe nze nja kufa. Ebyo baloya bange balina obbikwatako bunnambiro. Yes. Waliwo abatiisatiisa famire. Nti omwana wange simanyi bwe bataafe simanyi ate nze nja kufa. Ekirimu obulamu sisaagirawo kubanga natuuka mu myaka egiva liwinga obulamu. Myaka emeka egyo? Egy'obukulu gino gye nnyina tulayo abaana bange. Omuntu n'abaana abenkana bati aba alina valuing obuki? Obulamu. Nabeerako nga sina nnyo kyentya kufiirwa kuba nali sina kyennyina. Kati tudde nvaluinga nnyo obulamu bwange njagala nnyo okubeera omulamu lwa nsonga nnyina bye nkoze mu buki? Mu bulamu. Naye nkooye nnyo. Nga tondi bulungi. Kanduteka kutega. Olugoye oyambala lwa Nalongo Kitone Akomyewo ofa y'okumanyirwa yaweddeko. Ako kati maama. Eyo ofa y'okumanyirwa nagigaddewo. Ani abadde akumanyiira? Abantu abamanyira abantu tebabulayo. Yes. Naye oyolesanga nnyo abantu mwenna mbagamba leka omuntu akoogereko ye byayagala okwogerako. Gwe Rwanda nnyo obutafaanana bikoogerwako. Okitegeera? Kubanga nze entalo nwana za bwongo za kufumiitiriza so siza papapapapa. No. Kulikayo e Masaka yadde oyise ku airport webale tusiruwaza nti Masaka. Yes, mulina okuguma awulira nga kimuluma kwata airport passport. Wano tebasasuza okuyitawo. Ojje wano ogende gyoyagala okola ki? Okugenda period. Tokubaganya ku ngendo zitali zizo okuba okusasula visa ne ticket si kyangu. Kati gwakirabanga ekyangu. Please funa passport yo. Ogende gyoyagala okola ki? Sibula okugenda. Yato basibula wabayise. Nsina nagwe ngenda kusiibula kubanga nkooye nnyo naawe kenyini neesonyiwa. Kale
nsaka lugambo n'ekirondo noonya Nalongo yali yadduka akomyewo ekyo nkiggumiza Nalongo yali yadduka olw'ebigambo oba oliawo ebyali ku internet yali yadduka naye akomyewo. Vika exclusive, subscribing and liking and commenting. Ajoro yali emabega wa kamera tusinkane mu updates eziddako.